Lwaki batuletera omuntu atali wa musentro yaffe twagala muntu wa musentro ngaffe kyekisinga okunnuma ebigambo byange abantu abasinze okwonona kangulumira yaffe akagurupu k'abaseke kawandika abantu mu register zaffe nga bateekamu balonzi baabwe bokka nebamalaawo ate ne baleeta mbu ate abalala babe baba balonda abalonzi bawano fe abagala tulonde ffenna teri bya register nga bataddemu baabwe bokka bannange amanya n'eddoboozi awali lukondo amazima amatuufu akalulu kankwe ekiri mu kalulu kano nkwe zeziriwo naye akalulu kaba nti kenaalemu lwaki tebakkiriza buli muntu ali wano okulonda ebyo bagamba nti simanyi nti oli wa nuupu wano waliwo nze ne kadi ya nuupu kati ono mulonzi wa nuupu oliwo enaalemu nze kyemanyi akalulu kaba kaze nti kenaalemu kalina kulondebwa lwaki kenaalemu tugamye okulonda kwa ssaawa 4 bonna beenaalemu naye bonna balwanagana ziri ssaawa 8 baleese enkalala olunaku olw'ejjo ekitaasobozeseza abantu baffe bonna kuggwayo mu byalo kujja kubanga bajjuzibwa mu nkalala zino n'olwekyo okusaba kwaffe ne kubeera nti kuli nti enkalala zino weeziri era abantu abakuŋŋaanidde ku ggombolola lino abatasobodde funa mukisa guwandiisibwa baweebwe omukisa balonde kuba batuuze mu byalo bino ebibiri ekyekangulumira Central n'ekya Kiwugu zone. N'olwekyo abantu bano abazze wano abakuŋŋaanidde wano abamu tebali mu nkalala naye ng'ate balina ndagamuntu zaabwe nga zisoma bifo bino era nga balina obukonge obw'NRM obubalaga nti bannakibiina ky'NRM. Amanya nze Serumu Sulaiman Kibuuka, District Flaga Beara Kangulumira Sub-County. Okutwaliza awamu embeera ezzeewo olwa chairman w'NRM Bashir kubanga takwatagana na nkambi ya meya. Olwekyo bwe tutuddemu nabo bombi ne tukkirizaganya buli omu aveemu okutya. Bashir aveemu okutya okugamba nti meya agenda kumwesimbako. Meya asigaze entebe ye ne Bashir ate ng'ekibiina buli omu aweemu ne respect era bawaŋŋane ki bakolere wamu tusobole okutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Tulowooza nti ekyo kyokka kye kiyinza otuyamba okusanga 2026 nga kibiina kyaffe tekiwuziddwa. N'olwekyo mu mbeera bwetyo awo wetukomye wetukyakomye. Simanyi oba wanaabaawo ekirala ekwefuula naye nga tukkirizaganyiza nti kandidate Joan aveemu alekere ono Nasumba. Eyo y'ensonga gye tukanyiza enangobi tewali amukaka ate n'agamba nti abantu ababadde sayidi ya kandidate munoono tetwagala muvaano mugambe ne tumuwangudde teyakoze ki
abantu bano bamuvuganya nabo bagaba namwe muri bakibiina kimu kati tuli mukafulo kanene nnyo naye tulina ensonga zetutuuseeko ate munasakuwaza ija kuleeta obuzibu mu sayidi endala wulira kubambalejaga abantu bana abakyungu baliwa tuli wano bava wano n'agamba mbawangudde akamu wulira abagana amaka g'omulala n'agamba tobawangudde teri ina okukwatagana muna munanya akaluka baka NRM okola ki okanga omulaba oli asembayo omuntu yena abaanaga tuwangudde saagala biraba Nyanze Ekigundu Robert, Meya Kangulumira Town Council. Olwaleero tuli mu kulonda Flaga Bearer. Oluvannyuma lwa Flaga Bearer waffe owa Kangulumira Central okuresigninga Mwami Muhammad Mwambala. Kati tuzzaawo Flaga Bearer agenda okubanga nominating bange ennaku z'omwezi 3 ne 4 ku kakiiko ku luli olwa EC Electoral Commission. Tugenda okuzzaamu ekifo ekyo nga 18 ate kuno okulonda kwa pati emu. Nolwekyo nze ekyo kyokka kye njagala naye abantu abesimbyewo bonna nze sibalinaako buzibu. Naffe kye twagala amateeka g'ekibiina gagobererwe. Ate n'ekirala abalonzi njagala bakubiriza okulonda omuntu w'NRM oyo asobola okuyimirira n'ayogera mu NRM mu kusoomoozebwa kwe tulina mu NRM. Tulina abantu bangi tugenda ku mikolo n'oyogera oli n'awakana. Naye ng'ekisinga obukulu kwe kumanya principles z'ekibiina, kwe kumanya guidelines ez'okulonda. Nze okwagala kwange kye twagala era olwaliro ekikyalemeseza okulonda mu kaseera kano nti kwe kulaba nti chairman yagamba nti tukozese registre ate nze kyesikkirizaganya nakyo nga Flaga Bearer ate era Meya owa Kangulumira Town Council ate omuntu ayagala NRM okugenda mu maaso nga batuyisaamu amaaso so twagala okulaba nti ebintu bitambula mu mitendera nga nzize mu kifo ekya kansala waadi byalo ebibiri Kiwugu ne Kangulumira Central. Okutwaliza awamu akalulu kabadde kajja tambulira bulungi naye baataddewo embeera nti omuntu ataliwo NRM tajja kulonda. Abalonzi tebatali kukkaanya nakyo kubanga balonzi ba wano ate mu registers mwebali. Twabadde tugambye tugende ne EC bali ba registrar kye baaganye naye ng'okutwaliza awamu akalulu kalinaffe yadde nga waliwo ebibeerabeera akalulu tukalina era nsuubira okuba nti obuwagizi mbulina era bugenda kudda waffe. Olw'ensonga eyo nze nga nze yeesimbyewo nzize wano okutwala abantu bange okubateeka nga kindeese bumu mirembe nankulaakulana. Nze sifaayo ani yaani nze ndi Munnayuganda Munnakangulumira saagala kumanya nuupu yaani nze nzize kuddaabiriza abantu bange kuweereza abantu bange. Tutu